Kaakati vidiyo eno enyiiza naddala abazadde, vidiyo eno ekwasa obusungu era ow'omutima omunafu giyiteko, sijja kukulimba. Abazadde abali eyo mwenna muteeke abaana bammwe mu ssaala. Buli w'ozuukuka sabira omwana wo, oba oli ku kyeyo ne oba ng'oli wano eno ku gurawundi, sabira omwana wo kuba munaye tomanya gy'atambulira na bikemo ki by'asanga bimukyalenjinga omwana ow'obuwala. Kati mulaba ogusajja ogwo ogutudde wansi gwasuze n'omwana wa myaka 8 ow'obuwala, gwasuze gumukozesa ekiro kiramba. Omwana abadde asoma P3. Ogusajja guno gusangibwa Lusede Sub-County mu Jinja District. RDC abadde atambula nga balina ekikwekweto kye bafuukuuza, ndowooza nga balina amayumba g'abantu agamu ge bafuukuuza. Ennaku zino omanyi gavumenti yeekejja enoonya eno enoonya eri, nga bagenda bagwa kazigo k'omusajja oyo. Ogenda okumugamba okuggulawo oluggi nga omwana ow'emyaka 8 ali mu buliri yeebase, nga talina mu ngoye, nga ssebo kannakyala kali eri kawujjadde keebisa olusuuka, nga ssenkagale yakasuzeeko ng'akakozesa ekiro kiramba. Era bye bamusanzeemu omwana ono ng'ekisajja kino bakikwata bakitwala bulambalamba paka ku poliisi. Naye okumanya omusajja ono bannange muzibu, ate alabika amaze ebbanga ng'akozesa omwana ono. Bamubuuzizza omwana wamwebaseeko, ogusajja gugambye ye omwana namwebaseeko kituufu, ye namukozesezza. Ne bakibuuza omwana wamukozesezza emirundi emeka, nekigamba mba omwana namukozesezza omulundi mulala, kyokka nga gwasuze naye, mba omwana namukozesezza omulundi mulala. Ne bagubuuza omwana wabandi wamuyuzizza oba nedda, ne gugamba omwana saamuyuzizza, nayingidde bulungi. Kati ekitegeeza essajja lino libadde limaze ebbanga nga kano lyakafuula kanyama kaalyo nga liriira we lyagalira. Oba okitegeera ekintu ekyo? Okitegeera? Essajja lino lyakafuula kanyama kaalyo. Guteeka okuba nga si gwe mulundi ogusoose ekisajja kino okukozesa omwana ono, lwakubanga ate gwe mulundi gwe baamukutte, gwe baamusanze n'omwana w'abandi, ate ng'alabika yagufuula mugano sayizi ze ez'obwana bw'akozesa. Imagine myaka 8, omwana wa P3. Kakati abazadde abali eyo mba temusabidde nnyo baana bammwe ebikemo ebibi ebibatunuulidde biyitirivu. Nze nsaasira busaasizi bazadde. Ono asala ne bamusooka ne bamutolako keeyo n'alima okumala emyaka gye nga 4 nga tannaba kuvaayo. Sijja kulimba naye n'abaana bano nabo bansobera. Omuntu n'akulimbalimba. Anyway, kankutuuseeko omwami ono mumwewulireko nga yeeyogerera mu bigambo bye kye yakoze omwana w'abandi wa myaka 8. Vidiyo yiyo gipereka like. Kale tuli mu Busede Sub-County mu Jinja District. Yebagemye omuvubuka oyo eyasuze n'omwana omuto ow'emyaka 8. Mwana musomi wa kibiina kya kusatu era nga n'omuvubuka yikiriza yakoba ati nasuze naye era namukozesa. Kale oyo kikwekweto kibairemu omukulu mubaka wa president asitati RDC omwami Kawuta Samuel wao ni chairman satukote ni police ye Busede. Bamvuniza bamubuuza kana n'akataanu yayogera bulungi byakoze kambi bawe mu byewulirire. Wamukozesa emirundi emeka? Omukozesa ssaaga ki? Ovuire mu kusaala me wamukozesaayo omulundi mulala nga yaliko baati ebiri. Kyembuuza omwana oyo abeera akutuuka bulungi, oyingire bulungi, talize amaino omwana onani Wateye nani? Iwe ni wani? Weiswasa. Ovira. Wani? Ewani. Baba unani? Aliko wa mawelele. Ndiko. Kyembuuza
kyembuuza omwana ono omugemye bugeme oba omukobi otutoolamu empale yatoolamu waatamu omukobi otutoolamu empale yatoolamu okay. Tavuire musaayi nti tulikwenda tukusonige tavuire musaayi tomuyuziza tomuyuziza ayo omaze otuka sotia nga tomalire Reduction ya kuchoka ukole maijo kwa choka ukole CID kati onakole kambuze Jamani, ndi kusabale kama jamani keleze mwami twezo muri kanga reduction ya gemagana ni police bona bangokozesa eri kwenda side. Kaakati nze nno wano wensingiro saasirira abazadde kubanga abaana banene ebiseera ebisinga abatunuzibwa mu mbuga bwezi tebabeera abaana bato naye mukimanyi nti ebintu bisobola okutuuka ku baana ne mutamanyamu abazadde ng'ate abaana bammwe basula nammwe mu mayumba. Osobola okuba n'omwana wo ebintu nga bino ne bimutuukako n'asanga ogusajja ne gutandika okumukozesa nga gumukozesa okumala ebbanga naye nga ggwe maama we tomanyi nga ggwe taata we tomanyi. Bw'aba Mukama takuyambye nnyo kubaako ky'omulabako olaba oba kabonero k'omulabirako kuba nti ozuula obuzibu obumuliko, oyinza okutwala ebbanga okulaba omwana ono nti waliwo omuntu amukozesa. Era kyandibadde kirungi nnyo abazadde naddala abazadde abakyala ebiseera ebisinga mutwale nnyo ku budde mukebere ku baana bammwe kubanga temumanya gye batambulira ne mubakeberako. Abazadde bedda baabikolanga abaakeberanga ku baana baabwe ab'obuwala n'ennaku zino abazadde b'ennaku zino mutya abaana mubatiitiibya temwagala bakebera temwagala kukola biki. Omwana asobola okubeera mu nnyumba yo ng'avunda mu wansi mu bukyala bwe naye nga ggwe tomanyi ng'oluusi atya n'okukugamba nga balina ekintu ekimu kye baamutuusaako naye ng'atya n'okwogera atya n'okukikugamba. Okitegera ekintu ekyo? So muteeke nnyo abaana bammwe mu ssaala mubasabire, nze mbabuulira kubanga abaana bammwe gye batambulira basanga ebintu bingi nnyo. Ku byalo okwo kuba kujjudde agasajjasajja agatategeerekeka agavubuka agatamiivu aganywa enjaga agabayigayina agazeezeza agag'okuba nti gasobola okukwata abaana. Imagine omwana wa myaka 8 n'omusulako ng'osuza omukozesa ekiro kiramba. Olaba ggwe omuntu omukulu tebasobola kukusulako kiro kiramba ne kati tunuulira ono omusajja omukulu n'akwata ago amaanyi ye gonna gonna n'agateeka ku mwana ow'emyaka 8. Olaba ggwe omukazi omukulu bwe bagakuttekako owulira nga tojja kubimala tojja mmalako era ggwe otuukeza n'ogamba nedda nkooye ndeka kati saasira omwana sijja ne kiryoka kimukkakkanako ne kiryoka kimukozesa. Oluusi kimuyuzizza wansi n'abaana kigikosezza n'afuna ebizibu ebitiiba tebigenda na kuwona n'alemerwa n'okuzaala ku lw'ebyo ebintu biba bimutuuseeko mu buto bwe. Abaana abamu ab'obuwala batuuka mu bintu ne batya n'okubigamba bazadde baabwe kubanga temuli mikwano gy'abaana bammwe. Abazadde mukole nnyo emikwano ku baana bammwe. Omwana bw'omukolako omukwano tewali kintu ky'abatasobola kukugamba. Ne bwe bamugambako obugambi nti gundi aŋŋambye bw'anti aba alina okukikugamba, aba alina okukuloopera. Buli kimutukako akuloopera, buli kimutukako akuloopera. Naye abazadde abasinga obungi temuli mikwano gy'abaana bammwe. Oba okitegera ekintu ekyo? Kati sooka otunulire essajja lino. Omwana wa myaka 8 n'omusulako ng'omukozesa n'omusulako ng'omukola n'omumalirako amaanyi omulondo n'enjaga n'olyoka omukyusa omuzzeeno n'omukyusa n'omuzzeeri. Ate ekisajja kino ssebo tekyegaanyeeko yadde
bakibuuzizza omwana bamukozesezza nti ye kituufu namukozesezza. Wamukozesezza bbanga ki? Mbu namukozesezza omulundi mulala. Omulundi mulala ekyo ekiramba osobola okukozesaamu omwana omulundi mulala. Omwana w'abandi wamuyuzizza nga bakibuuza mbwa asaamuyuzizza nayingidde bulungi. Kitegeeza oba omwana kyamusanze already baamulya dda oba kyekyasoose oba kibadde kimukozesa. Omanye ebisajja bino bye batera okusanga nga bikozesa abaana si gwe guba mulundi gusoose okumukozesa. Omwana aba yamukozesa dda wabula abeera tannaba kukwatibwa bukwatibwa naye ng'omwana already abeera yamukozesa dda. Baladisi babadde bayitawo mu kitundu, Ssenkagala ali munda yeggalidde n'omwana bakonkona ennyumba oluggulawo ng'omwana ali wali eri kafaliso yeebase yeebikkiridde ssebo nnakyala. Ate munnange waliwo n'ekirala ekintu ekinsobera. Mulaba abaana bammwe bano nabo nno bakalukalu. Omwana abeera wa myaka 8 naye ng'ebintu by'alowooza ne byakola bya myaka nga 2. Ebintu by'abaamanyi biba bya myaka ngaago nga 2. Teweewuunya singa tebasanze mwana ono wa musajja ono, omwana ateeka okuba nga yandisirikidde ebintu bino. Olaba bakwata abasajja bano ne babasiba ne munnanga omwana wo basobola omukola ebintu bino n'abisirikira n'atabaako na kyanyega. Oluusi ng'ebintu byamukola oba biba bimunyumira bunyumizi. Ndowooza biva mu by'omukaka n'anyumirwa kubanga gwe omwana w'osirikira omuntu akutuusizzaako ogw'obuliisamaanyi bw'oti omusajja omukulu n'otagamba ku muzadde wo. Abaana b'ennaku zino no nabo olemwa. Omwana tekimugaana kusirika n'atabaako na kyakugamba gw'okanya kulaba mwana kuyingira na kufuluma kumbe eyo gy'abeera. Weegatta ne taata we naye yeegatta n'eri n'abasajja abalala ate abakulu. Omwana agenda okukula muganda wange nga ye yatandikira mu bakulu bokka. Buno obuvubuka agenda okukula oba bwagala okumukwanankwana nga tayagala na kumanya. Kubanga aba yatandika ebintu ng'akyali mwana muto ate nga yatandikira mu nkaŋŋa nga mwana muto. So n'abaana bano nno nabo bw'oba basaana kukola ki? Omwana n'ebintu ne bimutukako n'asirika. Oba abaanyumirwa. Gwe omuzadde okanya kumulumirirwa kumbe ate ye omwana ndowooza alabira ddala nti ate gwe mama oba taata gwe buzibu. Olina by'omulemesa. Kubanga kati mbuulira ensonga lwaki aba tayogera. Ki ekiba kimutiisa okwogera? Kiki ekiba kimutiisa okwogera? Oba okitegera ekintu ekyo? So n'olwekyo buli kyalo kibaako agasajja bwe gati agakwata abaana agatunuza abaana mu mbuga zaki? Mu mbuga za sitaani. Naye abazadde mulina kusabira baana bammwe, mulina kukola mukwano ku baana bammwe, mukole emikwano ku baana bammwe. Abaana bammwe babe nga tebabatya, nga tebatiitiibya kubaako na kye babagamba. Omwana newe kibanga ekintu kyonna kyonna kimutuuseeko abe ng'asobola okukikugamba. Naddala abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi tubakuuma naye kale bo tebeeraliikiriza nnyo kiri awo. Bakatolaba ono omwana wa myaka 8 asobola ofuna olubuto ku myaka egyo. Kubanga munnange ennaku zino abaana b'ennaku zino balina engeri emibiri gyabwe gikyukakyuka. Abaana b'ennaku zino omwana asobola okugenda mu period ze ez'ekikyala ng'ali myaka 12. Olaba bwagira n'afuna olubuto nga ku myaka egyo n'ofuuka jjajja ng'oli wa myaka 2. Ozannya n'okuzannya. So byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi ku mukutu, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga, mufollowinga, musharinga. Omulimu ngulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
nyongeza okubajjukiza okusubscribinga just gwekona mu kapesa ka subscribe bw'omala kona mu kade akade kajje mu personalize okateeke mu all nti bulwetekayo video notification ogiraba butereevu wali waggulu ku ssimu yo okitegera ekintu ekyo so mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba